ku LMTV Uganda mugama mutabalungi mwenna abasinzidde Dubai abasinzidde Taka abasinzidde Kayunga Kawala Aisha ogamba cha Heleni mukulu Veroni awetake ogamba cha Consent oli bulungi mwana mlezi Isma we Kayunga banaye kwagala nnyo wamune Aida banange group ezenjalo ku Facebook wamune ku WhatsApp LMTV group mugama mutayisufa we Dubai Consent oli bulungi muyomba nnyo tino tetubatumira naye olwalero mbatumidde obuzibu tembera gwe bera nnyo ku LMTV tujja kubatumira ani zaidi banange nawe nkutumidde kansi mbadde manyiyo we waka nenga banange mbagala nnyo program eno eyitibwa Step Buzz era nga gikola bubera bwana bwalandozo obulaba embosera ennungi mbera mwana mwala ko Silvia okugibatuusako wamune munange Lydia Betty tweyongera okubabuuzaako mikono gyaffe gye musinzira okubanga mulaba LMTV Uganda tubakubiriza subscribinga n'okulayikinga mikwano gyange mwenna gye muli mbabuuzaako mukola kyamaanyi okwekumira ku LMTV naye nga nayongera okubuuza ku bantu bano wammanga bani bebakyaye bannange ndi mwabo kiki lwaki obabuuzaako nnyo naye bakukyaye oli omuwe ate tulawe nerikiridde tolabanga tolina kye weebikiridde nze ndi fayini mukyo akakuba kakedde ofudde mba mukampala olwo nno n'empewo sigiwulira ate oyinza ogiwulira mwasuze mu kubasama naye nga mwana muwala emabega kaawo omanyi ebibiina by'abayimbi bibadde bijjanga bingi naye nga birina engeri gye bizikiramu kwegamba tukoma kukyogerako mu mawulire naye olugira nekikola ki nekizikira kati tubadde tukyali awo tusiriikiridde abayimbi bali ku pressure ya mukulembeze w'eggwanga omanyi abayo n'agamba nti abaagala okuyimba oba ayagala kukola concert mulina kukola bintu bya online kati ne bava ne bagamba kino tekigenda kusoboka online ne bagamba tekigenda kusoboka abayimbi ne bagamba waliwo omuntu wa wansi akwata akasimu nga nebya Facebook tabimanyi tamanyi bya WhatsApp kati omugamba otya naye wemba nga nkutuuseeko nsobola okugamba nti ogenda kumpa 15 ajja sobola zinoonya neighbor nawe kati oliwo omukyala amanyi ebintu bya kaakati munnange tuba tukyali awo nga Wisdom Kayo manyi bambye alwaniridde nnyo abayimbi Wisdom Kayo munnange nga yeesitula ng'agende wa Jerusalem Sale nga bateesa kati nno nga batuleetera app gye tuyise Yuga Tune eyo nga bagireeta abayimbi kuba kale kanjiyite nga group ffenna kale okwewandiisa mubimanyi abagenda mu bibiina kale kanjiyite kwewandiisa gye sikulaba ngeri ekibiina gye tugenda okuyambamu nga wuma kaakati munnange abayimbi bangi abaliyo waliyo Cindy Katolu Bwamma Katani Kusaasira baliyo bangi era abayimbi bangi abasanyuka egenda ku LMTV byonna amawulire nagaba wagyegali kaakati munnange omanyi bagamba awabeera ekibiina ekirungi kibeerawo kati abayimbi abamu basanyuka naye twabadde tuli awo ng'ate ye mwana mlenzi Kabako ng'avaayo ng'avuluga Kabako omugole oyo ng'avuluga banange yavuluze kiri yavuluze kiri n'akivuluga kwegamba obusungu yabadde na bungi oba ngamba obusungu yabujje ku ngeri ebibiina binene emabega kawo twalaba ekibiina kya UPRS tetumanyi wajje kyakoma kuba abave ne bagamba kigenda kuba nga kiyamba abayimbi bagenda kuba nga babawola ssente biki naye gye kyazikirira kati saawa zino Yuga Tune yeriko yakivuluze n'agamba tekirina makulu tekirina kyekigenda nabbayamba kigenda bayamba kibo kye beetaaga kudda ku stage kuba muziki kati Kabaka yamanyira okutalaga stage omugambe kola online concert ajja kutalagira mu gundi biba tebinyuma jukira abayimbi bamanyira kati nga Kabaka n'ayimba n'agwako mu bantu ne bamusitula ne bamubuusabusanga bebi ebyo byonna online concert tebigenda kubaayo ate nno munaamusobola kale amusobola naye okumubuusabuusa mubanga tamusobola bwatyo mwana mlenzi Kabako n'avaayo n'avuluga ekibiina kya Yuga Tune n'agamba tekigenda kukola era ye mu bantu abayimbi abeewandiisa ye taliimu era tebamubala nti ye agenda okwewandiisa naye nga Jerusalem Sale ebiseera ebisinga ekintu kyaba ataddemu engalo tekitera kuba kibi kubanga abayimbi bangi baavayo ne bakisiima bangi nnyo nno ne bannakatemba baaliyo ate batya babakugira ne babagira ne babanyiga ebikondo nedda
Jesi kale ekizze bagamba ennyama entono okwana kuli mu nkwawa mwana gwe kati yinza okuba nga waliwo ssente zigenda okujja kasitole baneetujja munnange nyankeera ku makya nga waliwo gwe bawadde ekyebiri ng'akizize naŋŋamba oli musiru nnyama ntono okaya ne kuli mu yes nyama entono yokane kuli mu nkwawa kale ye Kabako yagambye nze mwana wattu ebyo sigenda bigenderako ebifaananyi olaba gonna atamanyi Kabako ye president wa stage ye kabaka wa stage wa producer wange agenda kubanga ntera video eyo olabe engeri Kabako engeri gye yavuluzeemu Ugati eno n'agamba yo tegenda kukolera tabimanyi na bimanyi tasobola na kuwonona budde bwe kugendayo okubisayininga okitegedde ekyo Ugati bye biki egenda kubeeranga etunda ani yagireese application eyo yaleese Ugati app first of all kansooke mbuuze ku bantu bonna kiki omuliro nga guyitiridde mu kuyimba kwa Uganda kiki kunyuma nina ebigambo bibiri bye mbasaagala kwogerako ekisookera ddala bakiyita kuzanyira ku ndongo ya Uganda ekyokubiri buli kintu nga sinnakiraba ku desiki yange sikiwa makulu era sikitwala nga kikulu olwedde ndi mu timu no siriipu mwe neewandiisiza ate nga ye kampuni esinga mu kuyimba esinga ne Ugati yo yennyini timu no siriipu eyina app eyina ne YouTube nze nina YouTube okujjako muleete ekintu ekyawukana nga kye baagala YouTube yange eriko Kabako bagule ne music wange ate nga nange nze omulimu gwange kugula music kuba nange ngula music era buli ali eyo akimanyi Kabako yagula ki music ngula ezo zinabbosa zikizi stani tonkema ezo zona nange awundiwa Ugati nange ngula so mu bufunze singa Ugati yabadde ngezi nekwatagana nange agula ate nga ntunda kubanze my business is to buy and sell and to manufacture the music to the next level so Ugati afazali no naliyagalako mama 1% mama awards nesitegera Ugati kyembambako kuba kati wene Ugachiki bankoko batunda nkoko Ugati so mbufunze tugenda kwewandiisa oba osaba y'ekifo bakuweyo ekifo mu bufunze Kabako siina kifo kyenjagala mu bufunze nindiridde mikwano gyange kulayira mu bufunze I don't sell music. I buy music. Mufunze nindiridde mu president wange ow'Emagere bw'amala okulayira bw'anangamba tunda ennyimba nja kuzibawo naye bw'anangamba sigaza forodayo nja kugisigaza kuba nze nnyini njagala kugula nnyimba kati nawulidde ennyimba zino baziyimba baziguze ennyimba za Gerard Chua kati ate nga nze nnyini COVID nga tanatandika nanoonya kiwewa muguleko ennyimba ze nenkubira mutabani we bamuyita Jemba ne mugamba njagala ggula obwo obuyimba obwo bonna simanya buki obwo bonna omukulu bwayimba kuba ennyimba oba waziyimba oba wazifunamu buba buyimba lwotana bakufunamu lwe luyimba kati nange ninga kambugula obuyimba mbufuula ennyimba naye nagenza okuwulira ate ennyimba bazitadde ku mulengo bazigulireyo bakutuma CD n'ogitwala ggulu n'olitooko konna nga flash ekumenya n'ogiteeka wa Genosale bannaye Genosale Mutebutandongo tewali kirala kisinga ekyo. Salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kangende mu darasa y'obusiraamu ate mbagaliza Idi ennungi mbagaliza okujjumbira obusiraamu mbagaliza n'okwagala obusiraamu mbagaliza okubeera nga essaawa eno gye tulimu kuba kana kaseera ke tulimu ssaawa mbi ddala ennaku zigendera Ramadhaani agenda osabye Allah akusonyiye omwetonedde bye wakola kuba amazambi gayitirira essaawa eno gye twogerera COVID mungi tusabe Allah atutereeze tuddemu twensinkane nga tutaddeko mask nga nkukuba endongo another problem tuli ku Africana awo siriiwo siwe kiri era otunuulira ono seeka noga nti seeka awo wamu ekyo bw'oba ng'okyakirina mu mutima gwo tonaba kutegeera Katonda ekyo bw'oba ng'okyakirina mu mutima gwo tonaba kutegeera ki. Why do you judge yourself? Why do you judge yourself?
engagement in negativity is a disgrace. One take it again. Self-judgment in negativity is a disgrace. Newejajinga atenda wejajingira mu bukyamu oba weekubye ekigwo okujjako nga tewasoma Qur'an. Naye nabagambye nti omuyimbi, abayimbi bagenda kuyingira ejjana nga bamaseeka tebannaba nga bamaseeka tebannakola ki. Abantu bayinza okwewuunya ne bagamba naye no byayogera bitegeeza ki. Bwe tubeera nga nze noono n'akiramu n'oyo tulina fitina wakati waffe nga bamaseeka, mutuule embuza gye tuyinza okubuza abantu ba Allah teriyo omuyimbi ayinza gibuza. Teriyo omuyimbi ayinza kubuza bantu kusinga nze seeka nga nkutta omuzindalo oba muntegeke. Omuyimbi ajja kukwata omuzindalo agerereka bakabakuwe abukebuke abantu bakyamuke babale babembe. Naye seeka akwata omuzindalo agambe nti qaala Allah, Allah yagamba, qaala Rasulullah, omubaka yagamba, naye ng'ali mukuwaayiriza Allah, ali mukuwaayiriza Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, kubanga alina ebyo byagala okuyisaawo. Ani asinga oyo obubi? Ani asinga oyo obubi? Kaba amusinga obubi ng'ayambadde ejjuba n'enkofiira n'ebikakasa nti ayingirawa jana. Sitaani bwe yajja okulagira Abakuraishi mu Makka okutta omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, yajja akubye ejjuba n'omuge era bamutuma Sheikh Najid. Kibwe kiri nti engoye ono zayambadde abantu b'e Najidi abazambala bagitiibwa banene, era buli kirowoozo kyeyawanga kyakola ki kyayita. People should not scare you with their judgment in the eyes of Allah. Kubanga Allah mukenkufu amanyi biriwa. Ebimu ku bigenda okusinga okuyisaawo abantu bayingire ejjana gy'emirimu egikolebwa nga abantu tebagiraba. Kyenjagala okusembyayo olw'obudde. Emirimu egisembayo omulimu, funayo omulimu gumu gw'osobola okukola nga n'abantu tebakumanyi, nga bw'olaba Shiba we bakugamba nti azimbye emizikiti esatu kuseseze naga nti nange kino Mungu kyanakola ki. Funayo kyokola ogambe nti Allah nsaasirira kuno. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Batugambye nti mukolo